Alright, breaking news. Eyali emabega okuba top dancer n'afa kyaddaaki ali mu mikono gya poliisi. Oli kuva strange 256 bampita simple. Tambuza video subscribinga wano wenyini bwogasanga. Oluvannyuma lw'okufa kw'omwana oyo poliisi ennaku 12 emabega oba like 2 weeks ago poliisi yavayo nekola its first official statement. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Metropolitan Onyango Patrick yavayo n'ategeeza engeri gye baakwatamu omwana ng'asinziira ku katambi omwana oyo omugenzi ke yaleka akoze. Era mu katambi ako omugenzi yagamba nti babu yamukwata n'amutwala ku fangon ne bamubuza lwaki watuvaamu nga tofunye lukusa. Era omwana mu katambi ako agamba ne bamukuba, olwamala omukuba ne bamuleka mu kkubiro ne bakwata omwana ne bamusuula ewakaawe. According to baali babeera naye baneibawe bagamba nti bagenda olaba ng'embeera si nnungi. Era mu katambi ako olaba abakyala bamaama nga bakomplaininga ku mbeera ekigambibwa nti aba fangon gye baayisaamu omwana. Omwana yatwalibwa ku ddwaliro eriri okumpi wabula abasawo ne bamugoba nga balaba his condition is worsening ne bagamba nti yeetaaga twala mulago ogufuna surgery because yali afunye blood clot. Ekimukubiraga nti baamukuba bubi nnyo. Now omu ku bantu poliisi be yavayo ne mentioninga nti banoonyezebwa yali Commanda Mudogo. Era ebbanga lyonna Mudogo bw'abadde aliira ku nsiko. According to the news we are getting, poliisi kyaddaaki emukutte. Era abantu abawerako ku fangoni bangi bakwatiddwa. Emabega kaawo naku ntono nnyo emabega alien skin yali yeekwese naye yagenda okulaba nga tasobola kugumaza mbiro ne yeetwala mu b'ebyokwerinda. Era ne bamukozesa statement ne bamuta nga we bakyanoonyereza, nga we bakyakola okunoonyereza. According to statement ya poliisi yasooka, omwogezi waayo owa Kampala Metropolitan Police Patrick Onyango yavayo n'ategeeza abantu be bali mu kunoonya nga ku lisiti eno bakakwatako abantu 2 wabula ng'ate omuntu omukulu omugenzi gwe yamentioninga ye tannabakwatibwa. Ennaku 11 emabega poliisi yakola statement eno ng'eyogera bweti ku nsonga z'okuttibwa kw'omwana. Bagamba we bati tambuza video. Bamaze okumukuba, bamaze okunafuya nga takyalina amaanyi, ate ne bamusitula ne bamuzaayo eri ewuwe Endeba. Okutuuka Endeba batuuze balaba engeri gy'alimu, embeera gy'alimu ng'ali mulwadde anafuye, ne bamusitula ne bamutwala mu ddwaliro Mulago okufuna okujjanjaba paka kuva Saturday paka jjo tulidde essaawa 3 kumakya. Tugenda kulaba ngeri gye tunoonya baana abavubuka bano. Omu bamuyita Commanda Mudogo. Waliwo Ibra Kabadeya ne Mijagulo n'abalala. Omusango kasitoosa omuntu, omusango gye bakuvunaana omusango gwa mada butereevu. Alright, according to spokesperson wa police Kampala Metropolitan Patrick Onyango agambibwa nti ba suspect ababadde banoonyezebwa kwabaddeko alien skin ye baamufunye n'akola statement ye, kwaliko Ibra Kabadia ye tannabakwatibwa, kwaliko Commanda Mudogo oyo akwatibwa olwaleero, kuliko ani ono bamuyita yakwata babu, then kuliko ne Isima Mijagulo. Mijagulo kigambibwa ye yakwatibwa
n'atwalibwa ku poliisi y'e Katwe wabula basanga nga talinayo emisango emirala 10. Wekiba nga kituufu bakutte ono Commanda Mudogo, I believe there are so many people that are happy. Nkebedde ku mukutu ogwa TikTok nendaba chicken naye akoze video eno. Chicken is one of those people that felt the roughness of this lumpen. Kana akasajja akalinga akasokolemu k'ebyenda kazze kakola obulumbaganyi ku bantu bangi nnyo nga bava ne bakola videos naye nga poliisi tebafaako. Let's hope nti mumukutte ate n'emisango emikadde giyina okudda, because gang violence has been so much rampant in Kampala. People beat people and they go untouched. Now, police yagenda ku Fangon just a few weeks ago, nekola search, and we believe mu search gye bakola bakwata camera footage oyo ayina okulaga either because ono footage wobanga omwera esinze era gundi machine yekulaga nenaku z'omwezi bwezi ne bwezi badelitinga footage era gwe ssebo banya bandaba wekibanga kirufu omwana yagamba nti baamukwata ne bamutwala ku Fangon kiba kitegeeza bana abasajja bakuba omwana oyo ate mu baamukuba temusobola kubanga ono kana akajega tekaliimu. This nigga has beaten ono omuvubuka akubya abantu without even no reason. Naye olw'okubanga nti atambulira ku gaali yoli akuba to impress his bosses. Omanyi omuntu okukuba just nga tona kyokoze naye nga ayagala kusanyusa bossi we. This is what this fella has been doing. I remember ono muvubuka Pest Vibe baamukwata ne bamutwala ewaggulu era in the same manner gye baakwatamu oyo omwana omugenzi nga bwe yagamba, naye nga bakyayogera ono muye najja n'akuba Pest Vibe sumagiza n'azimba n'ettamu. Abavubuka mutandise osiga obukyayi mu bantu. Kati gwe njagala kubuuza kati gwe bamuyitaani oyo bakayita kaani kana Commanda Mudogo, singa Pest Vibe wabaawo embeera yonna nga Katonda agitaddewo n'akusanga mu nzikiza nga tolina kikutaasa nga yayina ekyobusi, golowooza ayinza okuleka? Musiza obukyayi mu bantu ate nga munnammwe muyina family aba muyina n'abaana ne mwerabidde nti byonna mubirekera baana. I cannot count how many people this fella has beaten. Just imagine sister wa agenze somewhere omwe n'abeeni n'amukuba ekikonde n'awogoka oluba. Just imagine gwalaba video n'alowooza nti ng'alowooza byenjogera si bituufu. Just imagine ng'ekikonde kye bakuba Pest Vibe bakikubye gwe, bakikubye nnyoko, bakikubye kitaawo, oba bakikubye mugandawo, oba bakikubye mwanawo, oba nga bakikubye bbaawo oba mukazi wo. I believe gwomuntu alaba video eno ng'otegeera, you will concur with me nti justice must prevail for all those that are fallen victim of this lumpen. No one is above the law. Tewali muntu alina lukusa lukuba muntu. Ne wabanga akubbye olaba n'omubbi gwe bakutte red handed, amateeka kagamba mob justice is not allowed. Era emukwata omubbi nga kituufu abbye oba nga asse omuntu nammwe ne mumutta mu mateeka we bakwata osibwa. Now this fool just nti oba nga tokkiriziganyizana na olisimanya mukama we sokoli mukama we, the lumpen decides to beat you anyhowly and the police does nothing. Kale tuwulidde amawulire nti bamukutte. We want to see that justice prevails. It doesn't make sense nti mukwata edi mutu olw'okuba nti awagira Bobi Wine ne bamusiba emyaka n'ebisibo machete. Takubanga ku muntu. Bobi Yanga takubanga ku muntu. Bobi Jali takubanga ku muntu na buli kati akyavundira mu makomera. Naye nga such fools lumpens alinga omusokolemu ebenda eno enkajabaya etambula erya butaala.
we are watching tambuza video bagise verse strange bapita simple